Tubaniriza ku Walusimbi Tourist Center. Mwebale kubeera nga mutuwagira bakasitoma baffe Bannayuganda abasinzira wano mu ggwanga Uganda n'abasinzira ebweru w'eggwanga. Mwebale kubeera nga mukola, mwebale kuwagira Walusimbi Tourist Center, ate era mwebale kulaba na Lugonvuzi Show okusinzira buli omu w'alabira okuva wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga. Olwaleero tukomyewo ne sayiti yaffe. Sayiti yaffe eno ababadde bajja nga mugoberera Walusimbi Tourist Center muyinza okuba nga mugimanyi. Sayiti yaffe eno twabalagako lumu nga tugenza okukola measurements, nga tugenza okukola inspection. Ekyewuunyisa kasitoma ono tutambudde naye okuviira ddala ku ntandikwa, kubanga akusinziira ku bifaananyi byolaba ebitambula ku screen yo, twagenda ne tukola inspection ne tukola measurements. Ennyumba eno nga tannagikomerera, ennyumba eno nga tannagiyiwa yadde enkokoto, tannakola yadde screeding, nga ennyumba ekyali ku frame eyo nga bw'olaba. Ennyumba eno olunaku olwaleero tuli Model Village, tuli mu Model Village Buwama. Model Village ate etandise okwogeza buli muntu. Obwama bwe yali etandika abantu balowooza kintu kijja kuba kitono nnyo, naye twagala kugenda maaso n'okubeera nga twebaza director wa Model Village okubeera nga afudde abantu bangi Barandi Road. Twagala okubeera nga tumwebaliza ddala. Omundi gwe nasembayo okukebera, director yakafuula abantu abawera 7 Barandi Road ng'ayita mu nteekateeka y'eno eya Model Village n'okukolera abantu. So twagala okwebaza director wa Model View Estate Developers, omwami Ssentongo Frederick Lugonvu, yakafuula nasemba okukebera nga yakafuula abantu 7 Barandi Road. So tetuyinza kulema kumwebaza nga kwogasse ne bano abali mu Model Village e Buwama. Ennyumba yaffe eno gye twatandikira n'okubeera nga tuli wano. Eyo byonna byolaba ku screen twali tugezaako okukola measurements. Ennyumba eno yali nnene bulungi. Ennyumba ya bisenge 3 nga bw'olaba, erina ebinaabiro 3. Ekyenjawulo ky'ennyumba eno nti buli kisenge n'ekinaabiro kyakyo. Master bedroom eno ekinaabiro, ekisenge ekisooka kirina ekinaabiro, ekisenge ekyokubiri nakyo kirina ekinaabiro. So nnyumba ey'amaanyi ddala esangibwa mu Model Village e Buwama. Awo wonna twali tukulaga nga tukola measurements ku nnyumba yaffe eyo, era ne tugimaliriza bulungi, era ne tukola inspection bulungi. Ekyo era ngenda ku maaso n'okubeera nga nkiddiŋŋana. Gwe ayagala Walusimbi Tourist Center okubeera nga ekkolera omulimu, tuba tulina okujja ku site yo ne tukola inspection ne tukupimira. Nakugamba ekyo kituyambako okubeera nga tutikka ebintu ebijja okumala omulimu ogwo. Otherwise bwe mba sinze nkola inspection n'okupimira, either akupimira bw'oba omwesiga oyinza otwala omukisa ogwo n'akupimira, ffe ne tujja ne tukukolera, oba n'otuba nga si ffe tukukoledde osobola otuwa ebipimo byo ne tusobola kubeera nga tukola ki, nga tukuweereza material yonna gwe weetaaga akwatagana ne tiles. So bwe tuba nga ffe tukoze inspection ne kukola measurements, ekuwa lipooti eyo, tuba ojja kwogera ne Walusimbi ku 0702 285 773, mbeere nga nkuwa program we tulina program tukola inspection ku nnyumba yo, ate fee yetujja okubeera nga twogerezeganya ku ssimu okusinziira location ya site yo. Naye nga kyolaba ku screen awo omulimu twali tugutandise awo, tukoledde ddala omulimu guno, tukoledde mu speed ey'ekika ekya waggulu. Tukozeseza ndowooza wiiki emu n'ennaku eziguddemu nga 2 okubeera nga omulimu tugutambuzza okutuuka ku level eyo. So kasitoma waffe ono twagala okumwebaza olw'okubeera nti y'omu ku batambudde ne Walusimbi Tourist Center, ate era n'okukulaakulanya Model Village e Buwama. Ennyumba mpitirivu. Abadde bajja bagoberera video ezitambula ku Lugonvuzi Show, bagezaako okubeera nga babawa ekifaananyi kiki ekiri
mu kyalo ekyo abantu kyebezimbira bo bennyini ennyumba mpitirivu. So mukwatagane ne Walusimbi Tiles Center tubeere nga tubaweereza mu nsonga y'okusiba tiles nga kasitoma waffe ono. Ennyumba eno era mu nnaku ku weekend eno okusinziira gwe yogenda maaso n'okubeera nga ogoberera, kasitoma waffe agenda kubeera nga ayingira, agenda kuteekako obuteesi mukono gwa langi gusembayo, ate naye abeere nga yeeyagalira mu kyalo ekyo ekinyirira okuzaama. So mwebale okubeera nga mutambula naffe, mwebale okubeera nga muwagira Walusimbi Tiles Center. Walusimbi Tiles Center esangibwa ku Adware City e Nakasero ku UG 23. Tuli ku simu 0702 2856 0702 2856. Naawe jangu obeere nga kasitoma waffe ono. Twamutandikira ddala ku nnyumba nga kyali ku frame n'agamba nze mumbaliremu ntandike okweteekateeka. So bakasitoma baffe mwenna abali mu Uganda n'abali bweru w'eggwanga tubeebaza, abali mu Model Village olwaliro gye tuli n'abali yonna gye muli ku estate za Model View Estate Developers yonna gye ziri, na mwenna ne bw'oba tuli ku Model Village mwenna okusinziira gy'oli mwenna tusobola okubeera nga tubaweereza. Twasembayo okubalaga nga tuli Luweero, omulundi guli twali Gulu, ate munda nnyoko wali twaliko Ejjinja. So lwali tuli mu Mpigi Buwama mu Model Village. So mwebale nnyo okubeera nga muwagira Walusimbi Tiles Center, ate era mwebale kulaba Lugonvuzi Show program ey'ensonga. Walusimbi Tiles Center tusangibwa ku Adware City e Nakasero ku UG 23 0702 2856 abamu badde batubuuza nti mwami Walusimbi lwaki tojja n'otuteera ettabi eno mu Model Village. Ekyo kirowoozaako kusinziira ku demand eriwo, abantu baagala okubasembereza services okumpi, naye mu kaseera kano nga tunabateera branch Buwama oba ku Model Village tujja kuba nga tusangibwa Nakasero ku Adware City 0702 2856 ku UG 23. Mwebale kubeera nga mulaba Lugonvuzi Show na kuwagira Walusimbi Tiles Center. Mbeere bulungi.